kulimbanga kuba ndi muntu besides bino ebintu bya social media nange nina feelings ng'omuntu numwa nsanyuka era waliwo ebyempitamu ebyokunyigirizibwa naye olw'okuba nti nkimanyi nti kyekintu kyendimu sometimes silence is the best option manager kale Hi Patu. Hello. Ni bulungi mukwano. Bulala concert. Tuli bulala concert. Bulala concert. Yeah. Tuli bulala concert. Kiki ejetya odingira motya. Yes. Tuli bulala concert, it's a family it's a TikTok family doing drama and comedy. Yeah, kuba bantu sanyu. Then the way I got in kubanga ndi muto mbadde nga nkola namwe interviews nga mumbuza besides dancing what you love to do gamba I love acting bichiwe batyo and I do the dancing and do the acting so kasavu kanyama. Yeah. Okay, mubuli omwe tukulaba budde obuwanyo tuli nadala TikTok nga abantu beebuuza ebyamazina like wabiteeka ku hold. Anedda sisobola kuba talent y'amazina eri munda munze. It's in me and Ghetto Kids is my family. Mwena mwamanyira mu Ghetto Kids era paka kati mbeera ne Ghetto Kids sisobola jita just nti lwakuba when you find kati nsobola okukola kino ogezaako I love acting I act nti bingi mukoze movies nyingi nga muziraba just to be experienced kuba kokuzina I don't need to practice. Me Ghetto Queen there ndi wakabiri yeah. Okay. Before nagenda ena gwenga ku omuntu soko tunyonyole bana abantu ba CB otunyonyole ba chakala otunyonyole yes obera otya nabo munaye bantu balungi nnyo and nze nganze baby wa group and the baby in the group so bandabirira bulungi atenti fena by the way bona be mulaba nkuzeko nabo abasinga tuvudde tetwekera bakati twelabye kubadda nga tukyali bato nga tuzina bichiwe batyo. Yeah, just ngawe government buli muntu obudde gye bweyongera maaso people find out and kati nsobola kola kino nsobola kola kiri so they are very good people it's a very good family kuba manager wange tata wange Daddy Kavuma Dauda tasobola kunzikiriza beera n'abantu batali balungi kuba tata wange tewali muntu ayagala laba mwana wenga you know agetinga mu kuba eritali tuufu so he's supportive to me he loves me he advises me. Yeah, nabo and they are very big, beautiful people. I'm so proud of them. Why na kola bongo jikola ne CB? Soko tunyonyole that one. Ate tulikola ngo switching ogenze okola ne kata chimbo. Nati kati wechibeera nti eno tubakuba eno neno we bachompola. Okay, you collab with CB. Soko tunyonyoleko. But like abantu batukisira batali konkulowooza ati gwe bitufu mweyagala ne CB. Oyo content nga mugambe tuli family nti olumu okola ne tata Chimbowa olumu nokola ne mama Nakanjako olumu ne bamulaba zeno kubeera bye banyuga bana kati ekiddako gundi bamusanze so that's content. Mabaga ka onogera kukone ku kikanda omukulu BadBlack n'akisala ntolule wajja mu lwali lwa sijanga mu lubuto sijanga mu lubuto that's it maybe kyali kibozi nesi chikolangako munange just nali ndwadde era nabanyonyola nti kino ne kino because people get sick nali ndwadde had the issue with my throat mwalimu akantu akatandise okujjamu mpola but I thank God n'abansabira mwena kuba amawulire gangi gambika pashafudde kino mbebaza kubanga mwansabira nentuka nga nkyali mulamu mpaka olunaku olwaleero kuba obulamu bwange bubadde nnyo mu kugezesebwa kungi accident wano kiri naye olw'essaala zammwe n'ekisa kya Katonda neebaza olw'okuba nti nkyali mulamu mpaka olunaku olwaleero. Your transformation okubewa CB Toka nodda nga oli muwala wa Tata Chimbowa muganda wa Tata Chimbowa yakuzala in this perspective ojiwulira otya? It's nice by the way kambabulire content gwe tukola naffe atunyumira kuba tesaba kintu kitatunyumira era naffe tuba tushootinga netusekamu kano biki we batyo naye nga just kabe akasafu kalema nti leero ndi wa Tata Chimbowa leero musiraamu aze leero sibi aze kati ekiddako gundi kuba ye buzibu sibi buzibu buli wabeera so kati buli omu aba alinze olaba ki ekiddako. Patricia, beside okuba nti abantu babadde basinze kumanyira mu Ghetto Kids n'ojoyininga gundi ya TikTok olaba kirina engeri gye kikwongeddemuko waggulu since you joined TikTok? Just to clear what you said, sivangako mu Ghetto Kids
Ghetto Kids is my family. Muyinza oba temundaba mu video ezi posting you want to watch, but you people, you don't know what happens on the ground. Ghetto era obola Ghetto Kids abakulu tetukyali munnya abangi because we wanted to give you a new generation. Ghetto Kids is full of generations. Naffe waliwo gye twasangawo gye mutamanya babazinazi undeke nnumbe sumbusa era bwetuna mulimu obwana obutoototo naffe ne tujja era buli gye tweyongera okukula mubamu n'abato abaliwo kati nabo era mubate era mulimu abato oba weegendereza so nga ki TikTok mbaddeko even before to play these kids tubaddeko because zino social media platforms, there are things we use to showcase our talents and to show out the people. Kati nkozeyo ka dance kanka posting kati nkozeyo kano because besides dancing and acting era tuteekako ebintu ebirala. Yeah. Okay, so skit yasinga yasinga okukolera gwe nga ngende Tata Chimbowa. Skit yasinga okunkolera nga ni Tata Chimbowa. Omwana musajja oyo si mwangu antulugunya ambeerako buli kaseera naye kati waliwo ke twakola ka revenge ne tuzanya ebyamaama ko nakakola nga nkeewulira so yeah but nga omanyi aba content kati abantu baffe tubakolereyo kati kino because it's not like we sit down and script these things naye tukizanya twakuba kiba kitunyumira naffe ne tubawo ekyo tulowooza kijja banyumira. Kati olunaku olwokutaano luno abantu basuubire ki emuli mu content ki olunaku olwokutaano luno bino byemuzanya bijja bali mu kuzanya ku stage mwe mulinde just kwata kubo jankula bonita I promise you all of you are going to have a lot of fun kiyinza obagamba okuyingira ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo yakakadde kamu. Okay, nga tugenze ku mbulamu bwo gwe nga kati saawa zino oli biki? Ndi wano I'm joining university very soon. I'm going to be a campuser. Everybody buli mwana yegombe that time and all that, so I'm so excited about that. And besides those things bintu bingi munange kuba nange ndi mwana ng'abaana abalala tulina obulamu obuli natural life like obwa bulijjo. Yeah, so a lot of things are there kino na kiri naye nga just kyetusaba Mukama atuwa obulamu n'okumanya amagezi okumanya n'okutegeera abantu baffe abatukuumire naffe atukuume. Yeah, kyenyinza obagamba a lot of big things are there on the way. Ngenda kola journalism, media and mass communication. Maybe. I have passion. You have that passion? Yeah. Okay. We're going to university? Jabambagamba. Masao mjamanya. Kwasaga bagamba chai kituufu. Maimu abantu mwe temuli bangu. Pesha tugamba agenda nga sijali. Yes, so I'll be telling you. Naye nga yonna gye nnaalaga as long as I can get omusingi gwe njagala and the best, I'll be there. Ghetto Kids ogiraba otya? Ghetto Kids. Ebintu bingi byekoze bye mutaakola ku kulya. Yeah. Kubanga ngawe nkugambye nti Ghetto Kids is full of generations. A generation yaffe bingi bye twakola yiyo biti yiyo bichi bingi nnyo bye twakola and to make our group go international. Kati era neeriwo bingi byekoze ebinene. Just Ghetto Kids, we thank God because Ghetto Kids is full of kids from the ghetto. Abaana abo bemugamba nti tewali nothing can come out of them, but we are using our talent to make life better through dance. Right now tusoma fena, we live as a family because mulimu abaana abamu aba orphans abatalina bazadde, mulimu abaana abamu abatamanyi na bulamu naye nga Ghetto Kids etubereddewo era nga njagala okwebaza daddy thank you so much. Webale omutima gw'olina bantu tebasangika. We've been through hard times. COVID oyo bintu ki nga dance groups zizaayo abaana mudde wammwe nedda era abamu baayawukana naye ffe tubeera ffenna mubi ne mu bulungi ne tukaaba ne daddy ne tusanyuka ne daddy ne tulya ffenna. May God bless him. He's a man. Agamba wafuna omusajja Patricia. Sifumbira nko mukwano. Toli mu relationship yet. But would you love to be in a relationship? Obudde bujja nkula ate nze ndi muntu akulidde mu social media era in case of there is something temusobola butamanya munange. Woba nga tokiwulirangako kitegeeza tekibangawo. Ndi muto. By the way, siri muto nnyo that I'm a baby, but I'm still young. Kuba nkyabeera ne kitange waka.
yeah omwana yenna akyabera ne maama we ne taata we aba muto ndi mwana muto yeah Patricia embeera gyotera okuyitamu nga bakwogerera ebigambo kikuyisa kikyagembako omwana sijja kulimba nga kuba ndi muntu besides bino ebintu bya social media nange nina feelings ng'omuntu numwa nsanyuka era waliwo ebyempitamu ebyokunyigirizibwa naye olw'okuba nti nkimanyi nti kyekintu kyendimu sometimes silence is the best option manager wange kyatera okuŋŋamba era nekikunyigaano nga dadi kino nga mpira kinumye guma kino ne kino era nesobola obiyitamu then noku-ignoringa things it's nice to ignore things because buli muntu weyagala okuzaayo backfire osanga oba okyakuula ntalo kino nakiri te nze not so strong like you know emotionally kubanga ngamba lwaki nze lwaki kino eno so I learned to ignore and pray to God kuba Katonda ono nze ambeezezaawo paka olunaku olwaleero I'm a living testimony yeah so simanyi kyenyinza mugamba naye nga bwe nkugambye nti mu bulamu bintu bituukawo ne biggwawo kyaliwo ne kiggwawo yeah I respect her because mwagala so amugamba kintu kyonna yeah just yali opinion ye by that time but maybe when I cleared the air nategeera nti si kyekyo munange yeah